Ebitongole bya gavumenti ebirwanyisa obukenuzi nga bikulemberwamu Kaliisoliiso wa gavumenti byabangawo enkola ey'okutalaaga ebitongole n'okusisinkana abakungu ab'enjawulo. Olwaleero bano basinkanye abanene mu poliisi era ku mukolo guno Kaliisoliiso wa gavumenti mwatenderereza ebitongole by'Obwakabaka eby'empuliziganya olw'engeri gye bibaddemu ebisaale mu kulwanyisa obukenuzi mu ggwanga. We had media boardroom sessions with heads of media houses to further interest them in partnering with ACAs in the fight against corruption. I think for me the most successful was the one with the CBS and BBS, which is the most popular station. Those are the most popular stations in this region. And to understand how they perceive our fight against corruption and how we can cooperate with them. Engeri gye bawandiika ku buli bw'enguzi n'obukenuzi bategeeza abantu bonna ne bannayuganda ne babuulira abamenya amateeka n'ebisobola okukolebwa okuyamba. Mulyagonja ategeezezza nti ebimu ku bisinze okusiba obukenuzi mu kitongole kino ekya poliisi y'engeri gye bayingizaamu abasirikale mu kitongole nga n'abamu batuuka n'okujingirira ebiwandiiko. Kati bwe twazitunulamu ne tusanga nti actually kyali kituufu nti waaliwo abaalina ebiwandiiko ebijingirire ne wabeerawo n'abaalina ebiwandiiko nga bakozesezza ebiwandiiko bya muntu mulala nga si byabwe. Oba oyagala omwana wo agende oba mu traffic oba agende ku KCC oba ku UNRA nedda tulina poliisi. Ndowooza tujja kutukiriza poliisi tufollowinge poliisi. Wabula mu kuddamu Edward Ochom ono nga yakulira okuteekerateekera ssaako n'okunoonyereza mu kitongole ekya poliisi agamba nti bagenda kukola ekikwekweto ku Nassa Road okukwata abo bonna abajingajinga ebiwandiiko by'eggwanga. What I've realized in the fraud cases that have been handled, if you really see somebody trying to forge a degree, when you go backwards and you look at their basic requirements, there is a very likelihood that those other requirements were equally forged. Those who forged the certificates actually come from Nassa Road. I think that should be a starting point. Let us raid Nassa Road and get where these papers are forged. Mulyagonja asabye poliisi okukozesa ennyo abantu ba bulijjo okulwanyisa enguzi mu kitongole kya poliisi, kyokka ono talemye kwebaza ebyo poliisi byekozeewo omuli okulongoosa embeera z'abasirikale ssaako n'ebitundu mwe basula. Enkola ey'okulinyisa abasirikale amadaala eyakyaka ennyo mu biseera eby'emyaka 10 egiyise nayo Kaliisoliiso agyogeddeko. Tubawa amagezi nti abantu abo oba baagala kuddayo beekenneenye balabe oba balina ebiwandiiko oba tebalina, naye ffe tubawadde amagezi nti abantu abo babaggyemu mu poliisi. Alipoota eneraze nti ku basirikale abayingizibwa mu mwaka 2015-2016 bayita mu bituli, kyokka mu mwaka ogwa 2016 ne 2017 mukaaga bayingirira ku biwandiiko bijingirire ekireetera bano okukola mu ngeri ey'ekibogwe.